tuzze nga tuyiga era tugenda kubeera muera nga tuyiga naye luli tukomye okubeera nga tubadde mu Essuula 5 okuva ku lunyiriri olw'omunaana. Kaakati genda ng'oyongera okulaba nga bwe tuzze nga tuyiga osobole okugoberera. Naye bwe tuzze nga tulaba nti Danyeri bwe yali mu buwambe awambiddwa Kabaka ne banne abasatu ne babeera nga balina okuyigirizibwa emyaka 3 nga bayiga ennimi ez'Abakaludaaya. Mbalaze ne mbagamba nti bulijjo omulabe w'abeera ayagala kubeera nga okuyigiriza n'omuze. Kakati wano Kabaka ekigendererwa ki yayagala obulamu bwa Danyeri bwonna abuzimbeko abujje mu ky'olwa Katonda akuteeke mu mbeera ezaabwe mu bye baali basinza, mu bye baali batambuliramu, mu mmere empongerere, mu bintu byonna byonna ng'era bwe bitambula eyo mu mbeera ez'Obwakabaka. Jjukira nti yayagala abalenzi abalina embala ez'Obwakatonda, yayagala abavubuka abalina embala ennungi abavudde mu kika eky'Obwakatonda, abalina embala ez'Obwakatonda. Bulijjo omwana naye ayagala birungi. Kaakati njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero twagala tuyige okuva mu buwambe ng'era Danyeri bwe yakola ki. Danyeri kye yakola yayingira mu kusaba n'asaba omukulu w'abalaawe abaweeremu 10 zokka. Olunyiriri olusooka bulijjo tubadde tulugoberera muzza mu lugoberero olunyiriri olusooka lwa Danyeri Essuula 8 nga Danyeri n'agaana okweyonoonesa. Danyeri yagaana okweyonoonesa naye Danyeri n'asalawo mu mutima gwe okuteebereza mmere ya Kabaka. Kakati bw'obuuza mu bulamu bwo kiki mu bulamu bwo attitude mu mbeera mu ntambula mu kkanisa ku mirimu gy'oli kiki ekikusibye, kiki ekikusibidde mu buwambe, kiki ekikyakusibidde mu buwambe n'obeera nga bwe byokola tebitambula, n'obeera nga byokola bikulemerera. Tulabye soma Danyeri ekisooka essuula yonna ogende ogisoma olabe Danyeri bwe baali mu buwambe n'engeri gye yakwatamu embeera n'engeri gye yeeyisaamu mu maaso ga Asupenaazi omukulu w'abalaawe. Waliwo embeera ezijja nezaagala okutuwamba okutwonoonesa mu maaso g'abakama baffe, mu maaso mu kkanisa, oba oli mu muyimbi, oba obuulira njiri, oba oli ku kyalo nga gw'okulira baakulonda. Naye waliwo embeera ezitayagala ekyo ky'olimu. Waliwo embeera ezijja ne zibeera nga tezikwagaliza ekyo ky'oyitibwa, ekyo Katonda kye yakuyita okukola. Naye nga ye omulaba buli ssaawa abeera ayagala kukola ki? Aba ayagala kukuggyako linnya eryo ly'oli, aba ayagala kukusindiikiriza kuyigiriza ennimi ze, aba ayagala kukutwala akutwale mu ttendekero lye otandike okuyiga ebibye, aba ayagala okujjira amaaso go agakyuse katunuulire ebibye otandike okusinza ekikye. Naye wano kye tuyiga ku Danyeri, kiki kibayize ku Danyeri? Waliwo embeera ezijja naye nga omutima gwo bw'osoma Bayibuli, ky'osoma mu Bayibuli kikuyamba okutambuza obulamu bwo n'obujja mu buwambe. Obulamu bwaffe bwe tulokoka tetubutambuliza ku bantu, ku ntoli z'abantu. Tuwulira abantu nga bw'olaba Danyeri teyajooga Kabaka, teyajooga kifo. Ebifo bingi abooluganda bye twesanga nga tubituuseemu naye nga tetumanyi nabo tubituuseemu. Wazaalibwa Uganda weesanze mu Amerika, wazaalibwa mu Tooro weesanze Kampala mu Kampala. Embeera zaayo si z'omanyi, olulimi tolumanyi, naye ng'olinga ali mu buwambe. Naye ekigenda okukuwanguza okutandika okuvvuunuka ebyo by'otamanyi, emitego gy'oyitamu, okimanyi nti omulabe akunoonya oluusi ng'akutega omutego. Naye engeri yokka gye tugenda okuwangula ng'osoma ekigambo kya Mukama nga tuli mu Bayibuli, kubanga omwoyo w'amagezi tulaba nga yayanguwa omwoyo wa Mukama n'alunganya Danyeri mangu n'amugamba omanyi
okusomoka obuwambe buno n'okusobola okuvunula ebirooto bya kabaka, okusobola okuwona okuttibwa. Mugendeeko mu nnaku musiibe, Mwoyo wa Mukama ayogera. Gye tukoma okusoma Bayibuli emisana n'ekiro, Omwoyo wa Mukama owulira nga buli lw'otandika okusoma ekigambo kya Katonda, owulira ng'anyumya n'omuntu muli, naye omuntu oli gwenjogerako obwa Katonda bunyumya naawe, n'okulira ng'omutima guguddamu obulamu. Ekigambo kino kye kireeta obulamu. Era bw'oba ng'okkiriza Mukama leero ng'obadde olaba ng'oli mu buwambe, oluusi by'okola tebitambula, ofubye, mazima ofubye, naye by'okola omulabe byakuba bbusu, by'ogezaako okukola omulabe byataakuula. Gwe w'obeera weewakyankalana, emikwano gy'ofuna omulabe gy'ayagala okutaawula. Naye luli nabuulira ne ngamba abantu, omutima gwo nga gulimu ekigambo ky'obwa Katonda, otandika okubeera ng'olina mukwano gwe Katonda. Bw'omala okubeera ne mukwano gwe Katonda, obulamu bwo otandika okweyagala. Bw'otandika okweyagala, ensi ejja kwagala, kubanga weeyagadde n'osalawo bulungi n'omutima gwo okwagala Mukama. Kaakati olw'okuba ng'oyagala Mukama weeyagala, omuntu oba weeyagala, olina okubeera n'okusalawo okukununula. Okusalawo okukununula kwe kusalawo gwe n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, kubanga Yesu Kristo kitaawe ye Katonda. Yagamba nti munzikirize nze, ne mukkirize ne Kitange eyantuma, kubanga nze muzabbibu ogw'amazima, tewaliwo ayinza kukola kintu kyonna awatali nze. Mmwe muli matabi, okiwulira? Bwe munzikiriza ne mukkiriza ne Kitange eyantuma, olwo munaabeera n'obulamu obutaggwaawo. Kaakati omuntu yenna weebeereramu, obeera ku bulamu bwo n'osalawo bulungi, n'osalawo bulungi. Bwe tusoma bwe tweyongera okusoma Danyeri ekisooka ne tugenda ku 15 agambibwa nti awo ennaku 10 bwe zaggwa, amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi, era baali nga bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Olaba Danyeri erinnya lye ligenda nnyo mu Dawudi, naye bano be basajja ba Mukama bonna abaawangula, nti bwe baamala ennaku zino 10 amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi. Amaaso gaabwe ne gakola ki? Ne gafaanana bulungi okusinga ag'abavubuka bonna abalyanga ku mmere ya kabaka. Twayogedde ku bigambo eby'emmere, okumanya mmere ki gy'olina okulya, okumanya bifo ki by'olina okubeeramu. Omutima gwo bwe gusalawo obuteeyonoonesa n'ebyo by'obadde weeyonoonesa nabyo, biki by'obadde weeyonoonesa nabyo ng'olowooza bye bisinga ebigenda okukukolera obulungi. Eriyo omuntu n'asalawo n'agamba nti nze bannaaye omwenge gwe gunkolera, bwe ngunywa neerabira ebizibu, bwe ngunywako stress agenda. Naye munnaaye olumala okugunywako n'onywayo zibbiya ng'omu 2-10, otulo ne tukutwala. Kakati omwenge bwe gukuggwako ate ebizibu ne bikomawo, n'oddawo okulowooza kikimu. Naye ekigambo kino eky'amateeka bwe kitava mu kamwako, n'okirowoolezaamu emisana n'ekiro, n'okyebakiramu, n'okissabiramu, n'olya emmere ey'obutagayaala mu mubiri gwo, ogenda kufuna okusalawo, kubanga okulowooza kwo oyanguyirwa okulowooza eby'amagezi, bikujjira n'olowooza eby'amagezi, n'obeera ng'owuliriza eddoboozi lya Mukama. Omuntu okutambulira mu butuukirivu obeera weenonodde. Danyeri yatambuliranga mu butuukirivu ne banne abana kyabayamba. Obutuukirivu buleeta obulungi, obutuukirivu bugonza ebintu. Obutuukirivu kye ki? Obutuukirivu bwe kutambulira mu Katonda. Okutambulira mu Mukama kye ki? Mumukkiriza n'okkiriza n'ebibye byonna. Okumutegeera ye Mukama n'omutegeera otyo, oyinza okuba obuuza ye n'amutegeera nti okutegeera Mukama kwa kusoma Bayibuli emisana n'ekiro. N'omala Mukama ate bw'osoma Bayibuli togisoma busomi ng'asoma novu, naye ofuna akadde n'olowooza ebyo by'osoma ne bitandika okwesumulula mu bulamu bwo, ne bitandika okugejjamu, ne ofuna okubikkulirwa. Okubikkulirwa kw'ofuna mu Bayibuli obwe bulamu bw'ofuna, kubanga bw'omala okubikkulirwa ate otandika okutambulira ku ekyo ekigambo ky'obikkuliddwa.
Bayibuli kyeva etugamba mu Yakobo 1:22 nti kale tubeere bakozi ba kigambo nga tetuli babulizi kwokka nga twerimbalimba nga tulinga ng'omukyala bwe weeraba mu ndabirwamu ne neeraba mu ndabirwamu naye ate ne neerabira bwe nfaanana era mu ddakiika 2 mba njagala endabirwamu ne ntandika okwerongoosa obulungi ndaleke nga ndabika bulungi. Kaakati ekigambo kya Katonda yendabirwamu, ekigambo kya Mukama gwe ng'omuntu ng'okkiriza Mukama ng'oyagala okumanya Katonda akwagala omutambuliremu osabe akubuulire kubanga ekigambo bw'okisoma mu tokirekamu bulese kiyingira mu mutima gwo mu birowoozo byonna okirowoolezamu emisana n'ekiro buli ky'oyingiza kisigala kuno buli ky'oyingiza kisigala ku mutima kakati ne kikyusa omutima gwo bwe kituula ku mutima gwo ne kikyusa omutima gwo obufuusa obulamu era ekijjudde ku mutima akamwa kye kafulumya kyova olaba nti ebala n'ebyali mu Baddanyeri byonna byabaleetera okusalawo okulungi kubanga bw'otuuka mu kifo waliwo ebituufo by'otuukamu mwana wa Mukama kankubuuza ekibuuzo waliwo otuuseeko mu kifo waliwo ebifo by'otuukamu n'ogamba awo si bwensaana okubeera ng'owulira omwoyo ogufugirawo si gwe omwoyo gw'olina okubeeramu waliwo ebituufo byetutuukamu ng'omwoyo wa Mukama olw'okuba obeera mu maaso ga Mukama n'omunoonya n'osaba ng'owulira ekyo ekifo tekikusaanira omwoyo w'amagezi n'agamba oli mu kifo kikyamu n'owulira muli ng'owulira okutuulirwa okw'embeera etasaanira kuba mu bulamu bwo naye olunaku olwaleero Katonda tumusaba gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga mukyalidde nkwebaza olwaleero kubanga ntegeera ebigambo bino eby'obwa Katonda byenjagala Mukama nkwebaza kubanga ogezaako okunzija mu kweraliikirira n'okulemererwa n'okutya okutya Bayibuli etugana mu Isaaya nti tunaabeeranga wala n'okutya okutya tekunjijje nga gye tuli wala n'okutya kubanga omuntu kyoti kyekikujjira Katonda ye Katonda atuleetera emirembe agamba nti emirembe gyange mbalekera singa ensi weebawa nze bwembawa Yokaana 14. Essanyu lya Mukama ge maanyi go obadde owuliddwa essanyu ebbanga lyonna naye Mukama azze okukuwa essanyu kubanga ye Katonda y'atuwa essanyu. Kakati mmaliriza n'ebigambo bino nga nkugamba nti bwe nti obutawuliriza bigambo by'amagezi omubi tayagala by'amagezi omubi tayagala bigununula naye bw'owuliriza Katonda ng'olwaleero bwe tuwulidde eddoboozi lya Mukama ky'obeeramu buli ssaawa ky'olowooza ky'ogenda okubeera ebifo by'otambuliramu kiki kigenda okukyusa eki ky'ogenda okubeera n'olwekyo kaakati tusaba nga nkugamba nti saba ng'ogamba nti ayi Mukama weebale nnyo okununula gamba nti ayi Mukama weebale okunkyalira weebale okundaga ekkubo ngenda kusoma kigambo kyo Mukama nfuna amagezi olwaleero nfuna okubikulirwa mu kigambo kya Mukama nfuna okuwangula Mukama weebale okunsomola okunzijja mu busibe obw'amalogo ebyali byensibe byakika obyenzigyemu onsumuludde mu bufumbo bwange kubanga ompadde amagezi okimanyi obufumbo bw'obwekolera kubanga bw'oba n'ekigambo ky'obwa Katonda oba n'olwokakkamu ofunintiriza ng'oddamu mwami wo ofunintiriza ekigambo ky'ofulumya ng'oddamu mukyala wo n'eri abaana bo oyogera ebigambo by'amagezi okimanyi by'oyogera eri abaana bo bye bifuuka omwana wo bw'omulangira ebyo byagenda okubeera bw'omuyita ow'amagezi aliba w'amagezi ky'omuyita kyalibeera kubanga osoma ekigambo kya Katonda bo wennyini weeragulirako ki bye weeragulirako nyendeza nnyo bannaye nazaalibwa nnina ennaku nazaalibwa ewaffe tuli balogo ne bubeera ng'olyeteekako naye olwaleero gamba Mukama weebala onsumuludde mu buwambe nze ngenda kubeera muwanguzi era kigambo kya Katonda ndokoka olwaleero nzikiriza olwaleero ndi mukazi nina essuubi ndika ekitiibwa njagalibwa mpangula ndi mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama wawe